Frank twamusuubiza tumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko yengeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tufudde, tuba tuswaza abana abantu n'abalala batalabika n'abaana bali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakisomeka kati mwe beekwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubawadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bebakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaliyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basingise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawoninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana obulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twabale ne tubagamba ebintu tubakyama nti ffe takakola okujjako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki nja bakuutiramu abakulembeze abali wano. Gimbeera sibalaba naye nga abalengera. Bangi kummwe babaddeterako information naye nga baŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga third world nga ffe, mumanyi lwaki ekulaakulana. Ejapani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kyabuswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddiza ye nga ye bamusiba mayisa oba akalabba. Wane waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemu, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayina kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Waayitambale nga munne yennyini nga yalukuddemu eri mutwe. Oli kyali wange naye bw'ona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Mwenna abakulembeze mubadde wano, kakasa mwenna muli attentive, mugamba pulezidenti agenda byogerako, ye nja byogerako, oyinza obikola n'otobyogerako. Mwenna mumanyi tiweesibereddeewo webadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda ti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna, yonna bonna bamuguddemuko nga bali omukono. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo atamba wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Mumanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa. Gwovayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavayo okwekalakasa nga bannabanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba
obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa Anita Among tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Among akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera beyeegabira $2,000,000 olunaku. Nenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange kalimu kuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'ono we Kayunga Sebutebandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza era nitubabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nafunye information nti waliwo bwe bawadde $1,000,000 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka $500,000 ng'ekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde ekikyamu era nandikiwakanyiza naye kwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasooka buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3. Okusooka kwekuzaayo sente z'omuwa omusolo. Ekyokubiri kwe kwetondera Abanayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emitulo. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli bw'enguzi omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Naye kaakati tubeere decent tubuyite bukenyuzi. So ensonga ezo nzoogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikuli komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo obupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ekikyamu pozi nga takoze ekikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala okubategeezaamu abantu bwe bakisona ddaamu abantu baawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abaasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda. Ekitiibwa kyekitubeezawo ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza Museveni alina obuyinza alina emmundu n'enzikuba ennyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu. Ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu.
singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gw'otuusa eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Ssenyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okulembera ttiimu eri mu paliamenti, togikulembera gigende gitwala gitunda, gikulembere nga muyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Ssenyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo, muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abaatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli naye abaana bali mu makomera batuteeka wano, wandibadde tuli honorable, wandibadde tuli meya, naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso eryo ddi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromise. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So kana mawulire gagenda kuwandika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yamwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera tebemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nensikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku streeti kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja ngappi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu be tukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonecting obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala ze tutayogeddeko tujja kuba tuzongerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudayifuzinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikkirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama Katonda bankume. Obadde mulabe mulungi nnyo owa Map Media TV amanya n'eddoboozi Roni the Transporter. Yebadde speech ya president naye aleka akyatongerayo akyatongerayo. Abanaye mwetulire. Honorable Ssenyonyi temumanyi bw'alina oluzunguzungu kati akomezaawo njogera oluzungu. Well, I will agree with you, Honorable Ssenyonyi. I thought I would address this issue in later times, especially that I did not expect so many people to be speaking English from Wakiso. But when I saw Map Media, I knew there are quite a number of English speakers in there. Ladies and gentlemen, especially from you, for you in Wakiso, I'll be brief. My message in Uganda to you, the people of Wakiso, I'm sure you got it loud and clear. I salute the leaders, especially those that have stayed steadfast, those that have not betrayed the cause of the people.
those that have not bowed down to the persuasion and the temptation of fighting for small positions, I salute you. Those that have been with our people and consistently stayed with them. I also saluted the supporters and the people that make us who we are. I cautioned the councillors of Wakiso and other councillors largely, those who we are aware went and dined with the devil. We urged you to come out and disassociate with General Museveni and his corrupt regime. You have to make it clear, to draw a line in the sand, whether you are for the people or against the people. Ekyo sachi bagambi mu Luganda kanchidemu tibakansala n'abakulembeze mu niwa Wakiso. Twafuna information abagende wa Museveni. Naye tubakobola okutondawo nsale okutondawo omusitale. Musalewo either muli bakozi ba Museveni oba muli bakozi b'abantu ab'Abaganda. In the same breath, I use this opportunity to address what you all have been saying in the media. I returned to a burning online protest. That online protest was the hashtag Uganda Parliament Exhibition. That protest was aimed at unearthing and exposing the rot at Parliament and the grand corruption and theft at the Parliament of Uganda. It exposed so much about the corruption by the leaders in the regime. But unfortunately, not even the opposition leaders were spared. My Deputy President and Commissioner of Parliament, Right Honorable Mpuga, was named in that scandal. There was an allegation that Honorable Mpuga, together with Anita Mom and other commissioners, awarded himself 500 million shillings. It was disturbing, but after finding what I thought was credible evidence, I summoned a meeting that involved all my deputy presidents, the party leadership, including Secretary General, Deputy Secretary General, and other respectable leaders. In that meeting, my Deputy President, the Right Honorable Mpuga, admitted that indeed he took part in this wrongdoing. He admitted that he wrongfully awarded himself 500 million, and to make it even worse, this was supposed to be personal to order for him, not those that came before him, not those that are coming after him. It was a sad moment. However, as leaders, we advised him to honorably do three things. First, return that money because it is dirty money. Number two, to apologize to the nation. And number three, to resign from the commission as a sign of goodwill, as a sign of integrity. We wait to see whether the Right Honorable Mpuga hits and takes on the moral action that he was advised to do. But again, it's on this note that I want to remind all of you leaders that I told you that I will not cover up for any corruption. I will not be like Museveni, whose ministers steal money made for Karamoja iron sheets and covers up for them. In any moral country, many more people would have resigned than that. And in a new Uganda, we commit to fight corruption. Therefore, we must lead by example. We must do what we are promising the people. You cannot give what you don't have. If you don't have integrity, you cannot give integrity. We have a strong stand against corruption, and we intend not to just talk against corruption, but to act against corruption. However, we also committed that if our comrade does the right thing to disassociate with corruption, apologize to the people of Uganda, and resign from that commission, then we shall be willing to come together, rehabilitate him, and then see how best we can move together. So now it is upon him to heed to the noble call and do what is right. Dr. Martin Luther King taught us that the ultimate measure of a man is not where he stands in a time of convenience and peace, but where he stands in a time
of controversy. This is the time, and we have to be defined by our actions, not by our words. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and my country. Obadde mulabi mulungi owa Map Media TV natera nyongera okwebaza okwebaliza ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert President ow'ekkumi mu bulonde amanya n'eddoboozi Ron the Transporter gemanya banange mbagala nnyo mbagalira ddala amanya n'eddoboozi Ron the Transporter mbagala nnyo mbagalira ddala. Okay. Kakati bana ebintu bikyuseemu era ebintu bitambula ku speed y'amaanyi. Tukimanyi waliwo bamemba bapya abadde bazze twegatta ku kibiina kyaffe tubaaniriza nnyo naye tugenda kukola omukolo omulala mu wiikisi 2 okuva kati tubaleete mu butongole naye twagala kati okulaba nga president ayitawo ne bamemba baffe aba parliament n'obukulembeze baffe bakunga tusale cake tusobole okulaba nga tudda ku kiddako temutulekere emmere bakadde bange kale tufune abakungu tugende tuselebratinge okujja kwaffe okwawamu okwongera okuba nga tutambuza ennyiri y'enkyukakyuka nga wakiso nga tukulembezemu disitulikiti endala zonna tugenda mu kulonkinga mipiira netball ne football mukiwe audience banaye twagala okwebaza abatesitesi bonna aye temwerabira buli constituency erina keeki yayo gyegenda okusala oluvannyuma naye kati president asala eyaffe hano tusembere budu awape kola namuli vai soka musadi ora nositi dozi Sini sanso kula wetaro wani sikoda muteka teke tugenda tugenda satu tubakusatu DJ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. kati tugenda kugabula buli constituency sigala wobadde mikwano ebintu bikyuseemu president wabeera program teziba static mbasaba mukkirize mufune kugabulwa okwo ate bwe tunaamala buli constituency erina keeki yayo ate era n'ekyokulya kyaffe kimanyi kiyingidde twagala okwebaza abantu batukwatiddeko mu mukolo guno omukulu Ronald basamulekere sebe tukwebasiza nnyo omubaka yes amanya n'eddoboozi Ron the Transporter banange mbagala nnyo mbagalira ddala mapu nga wanyumye nnyo tuwudde president akufuukira lwakuba mapo njamu bawange ebirekana birekedde awo mapo njamu bawamu nga ebirekana bikendedde. Okay bakadde bange twongera okuba nga tugumira wano president yes agenze ku mirimu mitongole naye mukkirize programu ekyagenda maaso tuli waka buli muntu nywera ntende tuli mu kugabula cake nga bwe tugenda okufuna ekyokulya then afterwards buli constituency n'omubaka waayo wa parliament oba ne meeya
nabo bagenda kuba balina keeki yaabwe. Alright. Kibadde kyakabi nnyo okubeera nammwe live okutandikira eri ku YouTube gye natandikidde Map Media TV. Saako ne wano eno ku Map Media TV Facebook page. Bana kibadde kya ttendo nnyo, kibadde kyakabi nnyo okubegattako. Twagala okwongera okubeebaza akatende program kukyusi naye omulundi okuddako sawa yakulya ku keeki. Mutezi ya mama we